Bannayuganda bangi balwala endwadde ez'enjawulo, abamu ne batuuka n'okukonziba n'osanga omuntu omukulu ng'akonzibye naye nga kiva ku ndya mbi olw'ensonga nti tebamanyi biki bye balina kulya era ddi. Christine Kyalitwa alinaitwe ono nga musomesa wa byandya muyite Nutritionist alambuludde ku ndya ennungi. Tulina emmere ezimba omubiri, tulina emmere ewa amaanyi, ne tubeera n'emmere ekuuma omubiri. Oteekeddwa kulaba nti buli bw'olya emmere ebyo ebika bisatu biri osobola biri ku sowaani yo. Singa neeriira chipusi zange ne chikeni mbeera siridde bulungi. Chipusi zisobola kuyamba okuwa amaanyi, zikuyamba okwewa amaanyi, naye nziyinza okuba nga ebiriisa nga vitamins biba tebiriimu bulungi. N'oluusi nti okuba nga zisiike mu buto, chipusi ezo ziyinza okuba nga ate zikuwa amaanyi ate agasingawo gajja kubanga gwe togeetaage. Kati ekivaamu n'ogenda ng'olaba nga ate ogejja mu kifo ky'okuba nga otambuza bulungi obulamu, ate omugejo ne guyitirira n'ovaamu nga ate ng'ofunye endwadde endala. Ekituufu oli muntu yandyagadde okulya obulungi naye yeesanga ng'alidde bubi. Lwaki? Bwavu. Woba nga tolina mmere, nga tolina sente zigula mmere, era tojja kusobola okunoonya emmere n'akugasa. N'oluusi nti abantu okuba ekituleetera okulya obubi butamanya, osanga nti omuntu eyandibadde ng'emmere agirina naye ng'agirya bubi olw'ensonga nti aba tamanyi mugaso gw'emmere eyo. Christine agamba nti oluusi ebyobuwangwa nabyo bikugira endya ennungi. Bitya abakyala bo nga tebalya nkoko, ate ng'enkoko ng'erimu ebiriisa ate bigasa ki abakyala. Kati n'olwekyo culture oluusi ereetawo embeera y'abaana abato n'abakyala obutafuna ku mmere eyo eyandibadde ebayamba okukula obulungi. Waliwo emmere ey'obuwangwa mu mawanga ag'enjawulo mu mbeera eno ng'owaakalo bw'akatuukako alya n'asolobeza, songa n'ow'amatooke bw'atuula wamma gwakuba n'ennoga en'endya ebeera nnungi. Buli kirime kibeeramu ebiriisa bya njawulo. Kati ng'Abaganda emmere amatooke gayinza okuba nga gabulamu ebirungo ebimu, n'akalo kale nga kalimu ate ebirungo ebyandibadde bikugasa. Kati wobanga olaba ng'oli Omuganda osobola kulya ku kalo, naawe lya ku kalo. Wobanga oli Muteeso osobola kulya ku ttooke, lya ku ttooke, osobola okukola ki okubalansinga endyayo. Mununuzi Timothy agamba nti waliwo endwadde ezitutemba naye nga ziva ku ndya mbi. Obesity, omuntu okuba nga alina omugejo munene oba okuba nga alina sukaali. Kati zindadde ebiseera ebisinga zijja kuba nga tetumanyi kulya. Ono akubiriza abantu okulima enva endiirwa kubanga ziyamba nnyo ku mubiri. Encouraginga abantu okuba ne gardens ewaka nga balimako ku nakati buga kubanga ebintu obirime ewaka oba osobyetusaako nga tebiri expensive nnyo. Dorothy Namayanja ono naye nga musomesa wa byandya akkatiriza nti enneeyisa y'abantu naye evaako obuzibu mu byendya. Etya omuntu obeeraawo nga olya nnyo naye ate tokozesa mubiri, obeera weebase ovuga mmotoka, olumala okuvuga emmotoka ng'ogenda otuula ewaka weebaka essaawa zonna oba weebase tokola ku exercise, omubiri gwo tegukozesebwa. Ekivaamu by'ebirwadde bino by'olaba nga sukaali, nga pressure ne kansa zino ennyingi. Abantu abamu bw'atuula ku muwumbo gw'emmere n'alya n'abwegera mwanattu alowooza nti alidde bulungi. Ekituufu kyeki? Omuntu oba olya emmere ng'olya buli gy'oteetaaga pooko otuula ku lusaniya lulamu omuntu omu, olya enkoko nnamba, olya ekyennyanja kiramba buli lunaku, otuuka ekiseera n'ogejjulukuka n'ofuna sukaali. Sukaali oyo ava mu ndya mbi. Kansa, nnaku zino kansa mungi ow'ebika eby'enjawulo. Waliwo association, waliwo enkwasa eriwo mu ndya yaffe. Then ne pressure ennaku zino nnyingi abantu mu byalo, mu kibuga buli omu alina pressure. Abantu abamu endya ennungi bagiteeka ku gavumenti naye abaffe gavumenti eyingiriramu wa mu ndya yaffe. Endya embi etandikira ku ggwe ng'omuntu
kuba gwasalawo nti leero kandye chips, leero kanywa amazzi, leero kandye ekibala, leero kandye evendira. Kati ya gavumenti nga yo omugaso gwayo kuteekawo mateeka, kuteekawo policies ezituyamba okola environment etuyamba ne tukola choices ennungi ng'okusomesebwa, kuteekawo amalwaliro, okutuusa amazzi amayonjo ku bantu n'abantu okusomesebwa, naye ng'endya embi etandika kuggwenga omuntu. Nakalema Winnie bwembeera nninamu kasente kange sirina kulya kyenjagala. Abantu balina endowooza nti nze wemba nfunjemu sente zange nengenda wali netumizaayo kilo za pork oba anje bayita ennyama y'embizzi nga 2 nti nkakanye nti ndidde ki bulungi, ne beerabira nti nno olina otuula wansi, w'otuula wansi okulya olina okulya emmere eva mu bika byonna. Ono akubiriza abakyala okuyonsanga abaana olw'ensonga nti y'ensibuko y'obulamu bwabwe. Kyogenda n'osanga maama ng'omwana ayagala kumuyonsaako omwezi gumu atandika omuwa amata g'eki, amata g'ente, ne beerabira nti nno Mukama we yali atonda ente yazitonda n'amata gaazo okuyonsa obwana bwazo, naffe n'atuwa ki amata mu mabere gaffe agayonsa ki abaana baffe. Asiika obulamu bulijjo tassa mukono, kale nno tulina okwemanyiiza okulyanga obulungi nga tulya emmere ew'emibiri gyaffe amaanyi wamu n'okugizimba kitusobozesa okuwangaala, anti endyayo ekola ky'amaanyi nnyo ku bulamu bwo. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.